njaga kino kiddemu bulungi abantu bakifune clearly amanyi gaffe gali mu bantu gwe kachiko k'ebyokulonda ne bwoba oli biased ne bwoba owagira Museveni ne bwaba utoli independent abantu basobola okusinza amaanyi kankuzeeko emabegedda president Amini yali agaidinga ababokisa omanyize ndi bokisa naye ref bw'aba tali ku side yo oyina omuntu mukuba knockout omuntu bw'omukuba knockout tebibamu bw'ateeka akati omanyi engeri oli gyayakusinza point ng'ogova okulwana naye base wansi so fe amanyi gaffe gali mu bantu nti Museveni tugenda mukuba knockout. Bobi Wine abadde ejjinja olunaku olwaleero wali ku Nabasa Radio ejjinja era information yonna gy'ayogedde ngikuleetedde wano ku Uganda News Updates. Ky'oba olina okukola tuula kalira owulirize buli kimu kyonna kyonna. Ebintu biri kutambulira bitya mu kaseera kano aka coronavirus? Lwandibuza biri mu kututambulira tutya ffenna kubanga siri wano kwogera ku lwange ndi wano kwogera kulwa abantu bonna singa nali njogera ku lwange ze binza okubanga si bibi nnyo naye manyi nti ebintu tebiri bulungi eri abantu abasinga abaana aba bodaboda mikwano gyange tebakola kati abataxi embeera gyabwe ogimanyi abamasaluuni abamaduuka kwegamba embeera si nnungi eri abantu bonna bonna. Okusinza ku mbeera nga bw'ogiringirira ya coronavirus mu nsi wona ne Uganda embeera gye tuli ekigemamu ekyokulwanisa obulwaire obwo obonamu ebirumira oba tutambulira awo? Ebirumira bingi. Okusookera ddala twali tuli ku mulamwa omulungi era ffenna twavaayo ne tukwatagana ne tuwagira enteekateeka ezaali eza gavumenti ebiseera ebyo z'omu ku bayimbi era bannayuganda abaasooka okuvaayo okukunga abantu okubategeeza ku buzibu bwa coronavirus naki kye tuyinza okukola okumwewala. Era bannayuganda njagala beebaza bazanya paati omanyi bannayuganda tuli bantu abalungi ennyo bajumbira okunaaba mu ngalo ne bajumbira social distancing bannayuganda ne bakkiriza okusigala ewaka naye obudde gye bugenze butambula corona efuuse business era ng'abantu abamu bwe bagamba nti corona virus yatandikira China ng'ekirwadde n'agenda Europe nga politics wano yajjanga business. Coronavirus yafuuka business ate kyafuuka nga kyakulwanyisa ekyobufuzi yafuuka business etya kubanga bagikozeseza bannaffe abatufuga ne beewola sente ne sente paka ku triliyoni 6. Omanyi triliyoni 6 zibeera biliyoni 6 biliyoni 6 zibeera biliyoni 6. Ezo sente nno zonna bazeewoze nga gwe nange n'abaana baffe n'abazzukulu be balina okuzisasula naye sente ezo zikozeseddwa just kunyigiriza abantu nga bw'ozoolaba bo begagawaza bw'ogenda ng'ogoberera mu minisitule y'ebyobulamu bongedde gagawala bongedde gula mataka na kusenda abantu ku mataka ate ekyennaku ng'ate kyongera kola ki kunakuwaza na kunyigiriza abantu so coronavirus bamukozeseza nga business ate ng'ebyobufuzi kubanga tukitunulire muganda wange bukyanga coronavirus ajja mu Uganda teri munnayuganda yali afudde coronavirus naye buli lunaku bakubuulira nti munnayuganda ba LDU bamukubya amasasi munnayuganda bamuusiza miggo muzo biwulira buli wamu ne wano wetwogerera nzijukira nali ndaba ku mawulire nga RDC wawa nga batisa omuntu bamuusiza miggo lwaki nti nno atagoberedde biragiro bya corona so noolabanga ekintu kye twalina okulwanyisa ng'obulwadde ng'ate babukozeseza kunyigiriza abantu sente zenkugambye ezeewoleddwa tewali ddwaliro n'erimu pya lizimbiddwa tewali ddwaliro n'erimu lye baziza ku mulembe no tebalongoseza bya bulamu bya ggwanga ate nga wano tulwana na bulwadde ne babulwanyisa muno so yembeera eyo gye tubaddemu nti bannayuganda baadde balungi nnyo bannayuganda baadde bajumbidde okulwanyisa obulwadde buno n'obulwadde buno bukozeseddwa ate kunyigiriza abantu ate bukyayongera okukozesebwa kuba ssaawa zino wabadde nze ntula mu parliament naye walabye nga parliament egamba ti abantu tewagenda kubaawo campaign so ne bamenya buli teeka ofuna bulungi ogezaako okutuula ku ddoboozi ly'abantu kubanga nga b'omanyi mukulembeze waffe atyanya abantu tubamanyi tebakyamuwagira so embeera bwetyo muganda wange bweri. Coronavirus onayiddiremu ebizibu bingi Honorable Kyagulanyi oba n'okugezesebwa kungi n'omuli engeri gye mujja okunoonyamu akalulu eri scientific eya digital
ogirinamu obuzibu. Kati njagala kusooka kugamba abantu b'ejjinja, abantu b'ebusoga n'abantu ba Uganda bonna temulimbibwa. Ekyo ekigambo bafubye nnyo ku making sure buli munnamawulire akyogera nti scientific election. Bamakinze sure nti bakiforcinga mu bwongo bw'abantu. Tewaliyo scientific election Buganda wange. Tekibeerangayo ku mu nsi yonna era tekigenda kubeerawo. Ekyo kye bagamba mbu scientific election bagezaako okubuzaabuza abantu nabagambako gye buvudde nti President wa Uganda, President Museveni atya abantu oluvannyuma lw'okulimbalimba abantu, oluvannyuma lw'okubafugira ku muludumu gw'emmundu okumala ebbanga eryo lyonna, oluvannyuma lw'okubeera nga badde ng'abuzaabuza okulonda. Katonda yaleeta generation yaffe oba yatugjawa nange simanyi, n'aleeta abalaasi n'atugatta abavubuka okuva e Buganda, abavubuka okuva e Busoga, abavubuka okuva Enkole, abavubuka okuva e Bugisu, okuva okwetoola Uganda yonna ne tukwatagana nga generation. Ne tugamba twagala nkyukakyuka ya ddembe. Ba President Museveni akimanyi. Ensonga lwaki bagezaako okugyawo bino. Kino tekitandikidde wano. Nedda, jjukira emabegako bwe baayimiriza show zange tewaliwo coronavirus. Ngate amateeka gampa kyasokola. Bwe bayimiriza consultation zaffe tewaliwo coronavirus. Bali bamenya amateeka. Ne ku mulundi guno amazima gali nti President Museveni atya ffe sigezaako kweteeka mu kifaananyi naye atyanze nga candidate tasobola ayinza okufa pressure bw'alaba abantu abatuwagira. Kati ekyo tayagala n'ensi ekirabe tayagala si kwegulumiza munnange kuba si mu bonna bwe tuba tunuulira olukalala kati olw'abantu abeegwanyiza okuvuganya ku bwa president mu kulonda okubindabinda bonna bw'otunuulira amannya agaliko n'ebifaananyi ebibaako Mzee Museveni asinga kutya gwe mu bonna abali abo. Muganda wange saagala nje okukozesa bigambo ate seegulumiza kuba bino ebigambo byenjogera si byange. Bino ebigambo byenjogera by'abano bannattabire Duska, bino ebigambo byenjogera by'abano bamase walukamba, byabo babijirwa, byabo babba mu lulenzi, byabo bawaiswa mufumbiro, byabo basejirinya, byabo basauda madada. Bigambo by'abantu bangi nnyo nze ninga mouthpiece. Era nyimiridde wano mu kifaananyi ky'abo abantu abangi. Era bw'olaba ekifaananyi kyange ku ballot paper, yes oba muzimba nkikiikiridde naye oba olonda birowoozo bya generation yaffe yonna. So seegulumiza nga muntu, gulumiza generation yaffe kuba kyekituufu. Yaffe tusinga obungi, tuli ebitundu ebisukka 85 ku buli 100, yaffe tusinza okubonaabona, yaffe tusinza okunyigirizibwa, yaffe tusinza okuttibwa, naye ate yaffe tusinza okubuuka kubanga tuli connected nga generation. Kati atutya tayagala nsi erabe kiri Uganda. Yensonga lwaki tayagala wabeerewo rallies, tayagala wabeerewo campaign. Ongamba otya nti abantu bagenda kulonda, onfuna bulungi ongamba otya nti abantu bagenda kulonda naye nga tebakoze tebagenda kola informed decision. Amateeka gaffe gakiteekawo very clearly nti abantu bagina right to information, baconnectinge balabe omuntu ki gwe bagala ayagala bamulonde, bamuwulirize baddeyo bakole okulonda, bakole okusalawo okwo. Naye ate President Museveni ne government ye tekyagala. Njagala omanyi bulungi nnyo nti no ekyo kye bayita scientific election kiwakana ne contract gye tulina n'abantu, kiwakanya amateeka, kiwakanya semateeka, kiwakanya buli kimu. Ate kyabulimba kiri hypocritical. Muganda wange genda wali mu paaka saawa zino olaba abantu abaliyo, genda mu katawuni konna wano mu Busoga oba mu Uganda yonna abantu bajjuddeyo bangi. Kakati ekyokugamba mbu tusazzaamu campaign kubanga tukuuma abantu bulwadde, ekyo kyabulimba era abantu tebagenda kikkiriza. President Museveni abadde afuba nnyo okulaba nga bannayuganda tebakonectinga, tebawuliziganya. Ensonga lwaki kati bateekawo kino ekiwaani nti scientific election so that baleeta scientific result. Kwegamba byonna bagala biteeka mu science. Nzize nga nkyogera titwagala kalulu ka alaali si kalwali. Awo ne wendi kwenda otuyambeko okumanisa abatuwuliriza. Mwabeere mu palamenti mwakibisa kyabise waira abandi mwakiwakainya ekyokuba nti campaign dijaba scientific. Olwo akalulu tukobe ntojako esimbamu era tojako etabamu kubanga kajja kuba scientific n'ekiriwo. Tekagenda kubeera scientific, nkusaba togezaako kukifosinga mu bwongo bw'abantu. Era bannaffe mwenna abatuwuliriza tebabalimba, tewaliyo bye bayita scientific, tekiriyo muganda wange. Ongamba otya nti tetugenda kuba campaign naye ate abantu bagenda keera ku makya bajje
basimbe line balonde bwetulabanga kibitinga common sense nti aha musigale waka naye butuka okulonda muveeyo mulonde kyogamba nti kwolwo olunaku obulwadde bana babusibye kwolwo olunaku buleme kutambula naye ate munaku endala butambule yabaffe tuze tukyogerako ensi yonna nzigula essaawa zino tunula ebweru tuli ku nabasakati naye tunula ebweru kati saawa zino olaba ekiriyo abantu going about their business nga bulijjo so kati ekyo kyakubuzaabuza era bannayuganda tebakikiriza tugenda mu kalulu akaddala akalagirwa amateeka ofuna bulungi era akakalulu ketugendamu so si bino byebagamba kale atuliisa tulini Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mwete Bobi Wine. Honorable Kyagulanyi, enkolagana yo ne bannabyabufuzi b'oyigengo oyagaanawo abawangaalire mu lutalo olw'okulwanira enkyukakyuka eri etya era n'enkolagana yo n'ebibiina ebyobufuzi by'oyigengo oyagaanawo eri etya? Enkolagana yaffe n'abalwanyizi b'eddembe abalala n'abalwanyizi b'enkyukakyuka nungi, ebibiina ebimu nungi nnyo, ebibiina ebirala nungi nnyo, ate ebibiina ebirala nungi. Amakulu olina byeweesiga ennyo, olina by'obuusabuusa. Anti munnange mubeera ne bafriend, obeera ne bafriend n'obeeramu ne ba best friends, n'obeeramu ne bali bafriend nga balinga abooluganda, ate ne wabeerawo ne bali bafriend nga balinga abalongo. Awo yogedde Luganda. Tuze tukwatagana, muze mutulaba okugeza Honorable Asumani Basale Wajema, oyo nnyo the president wa Jema, ne tutambulira wamu, si kuba tandika kati naye kuva dda nfuna bulungi ozoolaba ba comrade abalala ba Honorable Nsamba ba NRM ne tutambula bulungi nnyo, ozoolaba abalala ba Democratic Party, aba PPP, aba PDP, aba FDC nga tukwatagana bulungi nene okusingira ddala n'abakulembeze baabwe. Kati ekyo nkyogedde from the lower level kuba wadde nze mukulembeze wa People Power Movement njagala nnyo ate okwogera ku lwabo abakulembeze abali wansi waffe nene ku presidential level tukwatagana bulungi nnyo ne Jema Mugisha Muntu, tukwatagana bulungi nnyo ne Honorable Nobert Mao, tukwatagana bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye. Nze nga nkigamba era sisawuswala kukigamba ti Dr. Besigye y'omu ku bantu abanzigula amaaso okitegeera ya inspiring nga inalonga ngamba olugaye yogera ebintu mu butuufu bwabyo nange netandika obyogera mu butuufu bwabyo era tukyali ba mukwano era tukyayogeraganya kubanga nga bwe muze muwulira twagala kusimbawo omuntu omu gwe kuba akafaananyi nga Dr. Besigye ayimiridde nange nga Jeno omuntu ayimiridde nange nga Honorable Mao ayimiridde nange n'abalala ogoloza President Museveni tayinza kutya. So kati yeyo mission gye tuliko. Of course nga bwe nkugambye nti abamu tukiriziganya completely, abalala tukyayogeraganya tulabe nga tukiriziganya. Of course tuyinza obutasobola kukiriziganya nabo 100%, naye enegenda kubeera coalition of the willing. Abo abanakkiriza tukwatagane tugenda tumaleko. Zenga nkyogera nti abamu tujja kwatagana mu lugendo nga tutambula, abalala tujja kwatagana nga tunatera okwambala engule, ate abalala tukwatagane nga tumaze okwambala engule. Nefe tumanyi nti at the end of the day tulina kubeera wamu. Otemyetemye abantu mikwano gyo n'enkola yeggana yiyo imwe naye nabo watuwa ekyokuboneraku nti muli kwenda muleeta omuntu mulala okwesimbawo ku bwa president. Singa bala abangi banayikiriziganya nga boboogere kwawo balondayo omuntu owundi ataliiwe bonayikiriziganya nabo wamuwagira. Okusookera ddala ffenna tulina kukiriziganya n'abantu. Fe ekyatandisa ekisende kya people power kubanga it's supposed to be the people. Abantu bo bagamba ki? Kubanga at the end of the day tekina kubeera eno nti Kyagulanyi okwataganye wano gwe nekyaliwo Pastor Muwanguzi nekyaliwo Mase Walukamba ne musalirawo abantu mulina okugenda abantu ne basalawo ate abantu bazenga bakiraga. So kyetwogerako kati tukitandise 2 years before bitwagala nnyo okwogera ebintu nga birina evidence. Abantu bakitulaga ekyaddondo naye ekyaddondo jasi baali yali campaign yange, abantu ne bakitulaga wano Jinja nga tuzo campaigningira Honorable Mwingi era abaaliwo wano
twali wali ku Masese rally yaffe yali mwakirabanga bwe kyali era n'owekitiibwa Dr. Besigye n'abagamba nti akati mu abavubuka generation yammwe ne tuvaawo ne tugenda e Bugiri ne tuvaawo ne tugenda e Mukunjiri ne tuvaawo ne tugenda Arua so tuze abantu batulagako signal naye ng'ogyeko n'ekyo n'abatuwuliriza kati bw'oba olabye comments kati eziri ku social media kuba ensi yonna yonna etulaba kyekyomukisa omulungi so abantu bo balina we bapointinga njagala omanye nti sigeza kwegulumiza nga nze nsinga obutabeera na experience mu ba presidential candidate bonna and I appreciate that naye bwe mbanga abantu banesize manyi nti sigenda kulembera nzeka twagala okufuna expertise ne experience y'abantu nga Dr. Besigye nga Bunokomawo nga ba John Mugisha muntu n'abakulembeza abalala gomanya abasajja amagezi ge balina bakantuntu basalirwa ne bana abavubuka bana abato wali otuddeko n'onyumya n'abantu nga Kasolo abantu nga Swengere abantu nga ba Waisa Mufumbiro abantu baffe balina ideas so tekigenda kubeera ku nze ndi rallying point nze ndi gaamu agatta abana abantu abagezi abalina ideas and experience tusobola okubulira eggwanga lyaffe ku kyagaamu era nga nzayo ku kibuuzo kyembuuziza nti singa bali abakulu boyogeddeko botemyetemye enkolagana yammwe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bakkiriziganye ne bagaa nti ku luno Kyagulanyi katusooke tulondo omulala atali Kyagulanyi onokkiriziganye ne banno kye banaaba basazeewo nzize nkyogera nti ffe ng'abakulembeze si buyinza bwaffe buyinza bw'abantu naye ffe ng'abakulembeze tulina kulaba ekikola ku lw'abantu kansooke nkijje ku presidential level kigende ku MP level mukwatagana ne mugamba tuli abantu bangi naye ani anaayitawo of course siri wanjawulo naye tuze tukiraba over time nti okay what are the factors era njagala kuno kusalawo kuleme kubeera kwa kasenge si ingire mu kasenge mulonde papa no kino ky'abantu ekyanditanzi kubijjayo eyo mu bapolitician kubiteeka mu bantu abantu bakirabe basalewo bonga abantu ku mulundi guno njagala okubulira nti omwana akola mu garage alina obuyinza bwe bumu ne Mase Walukambe yesimbe kuba MP omwana akola mu bakery oba akola mu bikajjo alina obuyinza bwe bumu ne MP so abantu bo bagamba ki kuba tumaze ebbanga ddene nnyo nga tugamba okay kakati ba politician bo bakolebwa ebiti gyetunuulire mu 2016 bo bannabyabufuzi batuleeyo ne bagamba asinga okusiba ettaayi ye Amama Mbabazi bo ne balonda Amama Mbabazi ne bannayuganda ne bagamba nedda ssebo bo ne basonga wali so kyekyo kitwagala okukola this should be a people-centered decision not a politician-centered decision sigezaako ku discounting abapolitician bamugaso nnyo nebo balina kugaidinga bugaidinzi decision nekolebwa abantu ate kati ffe tuze tukirabako muganda wange kuba byenjogerako biri backed with evidence era oba oyagala njagala bwe tufulumaano siina muntu gwempise n'essaawa zino already abantu beetoolodde ebweru wa station eno kitegeeza ki tulina okutunulira signal abantu gye bagamba so bokonyeeko balabe signal era balondole signal abantu gye bali bawulirize abantu kale bakitegedde kwabo bano beosanzeewo nga bali mu lutabaalo waliwo abatalina bwesige mu kakiiko ak'ebyokulonda era bagamba nti singa kale n'obwesige tebabulaba mu kulonda kuno gw'olina obuvumu n'obumalirivu oboleka nti olina buzibu mu nteekateeka akakiiko ak'ebyokulonda gye kaba kateeseewo mu kulonda kuno nedda saagala olimbe bantu nti nyina obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda kibuuzo sigambye nti olina obwesige kati kankiddemu nange ninga abo bannange sina bwesige n'omulundi gumu mu kakiiko k'ebyokulonda njagala nkuwa example mwami byabakama ne banne batalemwa bakwata ekkubo ne bagenda wa President Museveni n'abawawoda nti ne bamubuuza muzeeyi kati kyekikolera gwenga gwe boogera na candidate gwe tugenda okuvuganya naye gwe kyekikolera candidate oyo n'agamba bajja kunkuba ekivvulo kyokola timuteekawo campaign of course mu bumenyi bw'amateeka ne bajja ne bakola kyekimu ojjako n'ekyo bantu be bamu ate muwe ekitiibwa mwami byabakama naye njagala ojjukire nti mu 2011
ye yakozesebwa ye kennyini okulumiriza Dr. Kizza Besigye n'omuwaayiriza tiyakutumwala okitegera. So bannayuganda balina okwejjukanya ne bagamba nti no akakiiko k'ebyokulonda kati ombuuzizza confidence njijawa munnange amanyi gaffe gali mu bantu si kalulu muliriza amanyi gaffe gali mu bantu abantu ke kalulu si kakiiko ka byakulonda njaga kino kiddemu bulungi abantu bakifune clearly amanyi gaffe gali mu bantu gwe kakiiko k'ebyokulonda ne bw'oba oli biased ne bw'oba owagira Museveni ne bw'oba toli independent abantu basobola okusinza amaanyi kankuzeeko emabegedda president Amini yali agaayidinga ababokisa omanyize ndi bokisa naye ref bw'aba tali ku side yo oyina omuntu mukuba knockout omuntu bw'omukuba knockout tebibaamu mbw'ateeka akati omanyi engeri oli gye yakusinza point ng'ogova okulwana naye base wansi. So fe amanyi gaffe gali mu bantu nti Museveni tugenda mukuba knockout tutya abantu tumaze emyaka 2 nga tubagamba mufune endagamuntu ne beewandisa massively kikunyonyola lwaki abalonzi beeyongeddeyo abantu ntujja nga tubagula amaaso twasooka bagula amaaso ntubagamba bannange muli basireevu mu nsi yammwe ekyo ne bakiziganya naffe ne tubuuza nti katukole ki tubagamba mugende mwewandiise kuba kati ffe tuli mu lutalo naye olutalo lwaffe si lwakutta bantu ng'olwa Museveni no ffe tetukkiriza mu butemu ffe tukkiriza mu democracy kuba n'omulembe gwaffe ebyo tebikyakola kati democracy ne tukunga abantu era abantu bali ready. Bannayuganda bwe banaavaayo ne balonda nga bwe bakikola ekyaddondo nga gavumenti ereese biliyoni 5 ne tubawangula nga bwe bakikola wano Ejjinja ne baleeta Masasi ne baleeta ne tubawangula ne Mweru nga bwe bajja nga bwe bagenda Bugiri ne batta abantu ne batiisatiisa ne tubawangula nga bwe bakikola Rukunjiri nga bwe bagezaako nange kennyini okunzita ne batta Yasin Kawoma driver wange nze kyasi kya Misinga Narole okitegera ne bagezaako okuteeka okutiisa ne tubawangula. Njagala okuwa bannayuganda amaanyi nti tugenda kuwangula Museveni kuba ekyo kibaddewo mu Congo kyabaddewo bawangula candidate wa President Kabila Gambia kyabeerawo bawangula dictator gwe bayita Yahya Jammeh mu kalulu onfuna bulungi Malawi tewannaba na kuyita wiiki 2 nga bakoze eki nga bawangudde dictator abaddewo. So kisoboka era ffe tukkiririza mu kalulu si mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu kalulu tugenda kuwangula tutya ffe abantu nga twebeereddemu ndi wano ku radio bafubye bateeka emmundu buli wamu President Museveni atambula ye nga bw'ayagala naye nze gwafuuka musango abantu okunda abako ne mbakubira jambo. Ekirungi nti abantu babuufu era batuwuliriza era njagala basaba ne wano wendi timutambuze amawulire gano manyi batuwulira ku radio stations batuwulira eyo yonna mikwano gyaffe mutambuze gano amawulire tugenda kutuuka mu kulonda tugenda kuvaayo tusiibe ku line kuba olunaku Uganda bwekyuka tusiibe ku line tusuule akalulu tubeerewo tetugenda kuvaawo tukakuume tukalangirire Museveni tumusiibule mullo